Oweekitiibwa Katikkiro ne maama Ssebo Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga, tusanyuse nnyo okutwegattako. Kitaffe Ssaabasumba yatukoze bulungi nnyo, abasumba bonna yabanjudde n'abakulembeze b'eddiini ab'enjawulo abaliwo, naye Kitaffe Ssaabasumba nzikiriza sinza butwogera ku kojja wange Ziwa ate n'omutabani Severus Jumba. Tusanyuse nnyo okutwegattako mu kitambiro kino. Era Ssaabasumba tweyanziza nnyo, tweyanzeege ekitambiro. Munzikirize twanirize abagenyi. Kama wayi Katikkiro, abagenyi bonna bwe wayita bazze. Era bwe nsalawo okwanjula situjja kuva wano. Naye nzikiriza nkooneko kubamu abatonotono. Ssebo Nnaalinnya Sarah Kagere, Nnaalinnya Sarah Kagere ne Oweekitiibwa Baale Mugera, tusanyuse nnyo okubeera naffe. Twaniriza nnyo Nnaalinnya Dina Kigga, tusanyuse nnyo okubeera naffe olwaleero. Omulangira David Namugala n'omuzaana, tusanyuse nnyo okubalaba. Omulangira David Kintu Wassajja n'omuzaana, tusanyuse nnyo okubalaba. Omulangira Ambassador Ndawula Joseph n'omuzaana, tusanyuse okubalaba. Omumbejja Christine Abanaakulya, tusanyuse nnyo okulaba. Omulangira Felix Kuteesa, tusanyuse okulaba. Omumbejja Evelyn Nachwa, tusanyuse nnyo okulaba. Omumbejja Alice Nakayenga, tusanyuse okulaba. Ssaabalangira Godfrey Musanji, tusanyuse nnyo okulaba. Twagala okwaniriza ennyo Bakatikkiro abaawummula. Oweekitiibwa Dan Muliika, tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa JB Walusimbi, tusanyuse nnyo okulaba. Ne Ambassador Emmanuel Sendawulo Oweekitiibwa, tusanyuse okubeera naawe. Omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Professor Twaka Kigongo Kaawaasi, tusanyuse nnyo okulaba. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, ate nga ye ssentebe ow'enteekateeka ey'amazaalibwa ga Baffe, tusanyuse nnyo okulaba. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, tusanyuse okulaba. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Lwasa, tusanyuse nnyo okulaba. Ssebo Nnaalinnya Nasolo, tusanyuse nnyo okulaba, tusanyukidde ddala. Oweekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawolereza, tusanyuse okulaba. Oweekitiibwa Kotrida Nakate Minisita w'ebyenjigiriza, tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa Joseph Kawuki Ssebo, tusanyuse nnyo okulaba, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'abantu b'abeene abali ebweru. Oweekitiibwa Anthony Wamala, tusanyuse nnyo okulaba, Minisita w'obuwangwa n'ennono. Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, Minisita w'amawulire n'okkunga era omwogezi w'Obwakabaka, tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa Haji Amis Kakomo, tusanyuse okulaba. Kati wafuuse Oweekitiibwa Haji Amis Kakomo, Mwanyi Terimba, Tractor n'ebirala ebyo. Twebaza nnyo omuterega. Oweekitiibwa Robert Sserwanga, tusanyuse nnyo okulaba. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'amasaza mwenna mwenna weemuli era tusanyuse nnyo okubalaba. Ababaka b'olukiiko lwa Buganda mwenna weemuli, tusanyuse nnyo okubalaba. Bassentebe b'ebitongole eby'Obwakabaka ne bassenkulu ba board ne bassentebe ba board bassenkulu mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Ssebo Your Excellency Edward Kiwanuka Sekandi, tusanyuse nnyo okulaba taali, tusanyukidde ddala. Oweekitiibwa bammemba ba Parliament,
Bammemba ba Parliament tusanyuse okubalaba. Honorable Mathias Mpuuga tusanyuse nnyo okulaba. Lord Mayor Haji Elias Lukwago tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Nabukenya Anifa tusanyuse okulaba. Honorable Nabukenya Brenda, Honorable Nabukera Anifa Mukono District tusanyuse okulaba. Honorable Nabukenya Brenda Luweero tusanyuse okulaba. Honorable Zake Francis Mutiana tusanyuse okulaba. Honorable Nabagabe Kalule Flavia tusanyuse okulaba Kasanda. Honorable Sekitoleko Robert Bamunanika tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Baagala Joyce Ntwatwa tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Nantongo Fortunate Kyotera District tusanyuse okulaba. Honorable Aran Sewanyana Makinde West tusanyuse okulaba. Honorable Balimwezo Ronald Nakawa East tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Namboze Betty tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Margaret Ziwa n'omwami Honorable Francis Babu tusanyuse nnyo okubalaba. Honorable Nachimuli Juliet tusanyuse nnyo okubalaba. Honorable Charles Matovu tusanyuse nnyo okulaba. Chairman wa district ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika tusanyuse nnyo okulaba. Mayor Mberaze Zakali Wumu Mayor we Rubaga tusanyuse nnyo okulaba. Ate ne Mayor we Kawempe omwami Emmanuel Serunjoji tusanyuse nnyo okulaba. Mayor we Nsanji Mathias Walukaga tusanyuse nnyo okulaba. Owekitiibwa David Mpanga Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ettaka n'ebizimbe ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Hajati Mariam Nakisejje ow'ekitiibwa tusanyuse nnyo okulaba. Minisita wa Bulungibwansi. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaawummula ow'ekitiibwa Sylvia Mazzi tusanyuse okulaba. Owekitiibwa Christine Mugerwa Kasule tusanyuse okulaba. Owekitiibwa Engineer Martin Kasekende tusanyuse nnyo okulaba. Owekitiibwa Apolonia Mugumbya tusanyuse nnyo okulaba. Owekitiibwa JW Katende Namulabyeko tusanyuse nnyo okulaba. Ate n'owekitiibwa Mohamud Toban. Twagala okwaniriza ennyo abanywanyi ab'emikago n'Obwakabaka bannaffe aba Airtel tusanyuse nnyo okubeera nammwe. Hima Cement mwenna ne bannamikago abalala. Njagala okusembyayo bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya. Omutaka Namwama jjajja tusanyuse nnyo. Agustin Kizito Omutumba tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza nnyo jjajja Muteesasira Owengo tusanyuse okulaba. Twaniriza nnyo Ssaababiito w'Ekibulala tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Omutaka Kidimbo tusanyuse okulaba. Twaniriza Omutaka Kakeeto ow'omutima tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Omutaka Gabunga tusanyuse okulaba. Twaniriza Omutaka Kyeyune tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza nnyo Omutaka Luwonko ow'Ekiwere tusanyuse okulaba. Twaniriza nnyo Omutaka Kayiira ow'Embogo tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Omutaka Lwomwa ow'Endiga tusanyuse okulaba. Twaniriza nnyo Ssaababiito w'Essanje tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Omutaka Nakirembeka Omutima Omusagi tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Omutaka Kanyana ow'Engabi Ennyunga tusanyuse nnyo okulaba. N'Omutaka Kyaddondo ow'Envuma. Kansabe mukadde wange Monsinya Rally Semusu ate akomewo atuyitire Ssaabasumba. Otukoze bulungi nnyo ssebo Oweekitiibwa Noah Kiyimba okutwanjulira abakungu bonna be tuli nabo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Tugenda kutambula bwe tuti. Kitaffe Ssaabasumba ajja kujja ayogere ate
awe amakula nga gowedde nja kuddamu mpite owekitiibwa atuyitire oyo eyetisse obubaka bwa Ssaabasajja nga kiwedde tujja kufuna ebifaananyi wano 4. Ekisooka mujja kubeeramu Katikkiro n'Abagereka kale mwasuze bulungi musibi bulungi Bulaaya nga bulijjo oba wano mu masekati ga Amerika Saalongo Kigundu amawulire agafa mbwengula nebaza bannaffe ba UBC olwa fiidi eno ekuva ku Lutikko Ekereziya e Lubaga. Ewali okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'okwebaza Mukama olw'okumutuusa ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'ensanvu. Misi ewedde kaakati bali mu kuwumbawumba. Kozesa kakisa kano kwongera okwebaza bannaffe mwenna abawano mu masekati ga Amerika abeetaba mu Kabaka's birthday run, abakulembeze ow'Emichigan w'eggombolola omwami Moses Masajjage Lukwago awamu n'omukyala ow'e Minnesota omwami Winnie Mutyaba ate ne ssentebe wa ggwanga mujje. N'abakulu abalala bonna aboogeddwa. Ssaabasumba yayogedde mu kuyigiriza era Obuganda bwonna bwawulidde, n'abo abatali wano nkakasa baawulidde ku mpulizaganya ey'omulembe Ssaabasajja Kabaka gye yatuteerawo n'emikutu emirala egya Uganda. Kaakati omulimu gw'ensigazza kukuyita ojje ku lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awulugume. Naye nga tonnaba kwogera, nsaba ssebo mu linnya lya Ekereziya yonna n'abali wano nkukwase amakula g'onoomwanjulira. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, Ssaabasumba agenda okukwasa ekitabo ekitukuvu ekiwandiike ate n'ekyabamuzibe. Zabbuli 119 akanyiriri ak'ekikumi kagamba nti ekigambo ky'Ayi Mukama ttaala ey'ebigere byange ate ekimulisa ekkubo lyange. Ayi Ssaabasajja era yeggwe Ssaabasajja, gwe ttaala yaffe mu nsi yattu eno Buganda ate wamu ne Uganda yonna. Ofune amagezi agava mu ggulu era n'okwolesebwa okumekume era ogumye abantu bo bonna mu biseera ebyakazigizigi. Kitabo ekitukuvu kino kikukwasibwa n'ekyabamuzibe
Ayi Ssaabasajja, mu bulamu bwaffe mulimu baganda baffe, bannyinaffe, mikwano gyaffe n'abaana baffe abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Nabo bajjanga kujja bakukyalireko, era tusuubira nti oli bakwasanga ekitabo ekitukuvu ekyo bakusomerengamu ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda yettaala emulisa obulamu bwaffe. Ekitabo kino kinene era kyekyo ssebo mu bunene bwakyo. Ssaabasumba akusaba okikkirize. Laudate Dominum omniscientes, laudateum omnes popris. Lindako okumaliriza, lindako okumaliriza. Ssebo Katikkiro, tuli mu mwaka gwa Yubireewo. Kitaffe Ssaabasumba ayagala okukwasa essaala ya Yubireewo eno entongole kitaffe Papa Francis gye yatuwa mu mwaka guno ogwa Yubireewo. Ffe abalamazi ab'essuubi, ebizibu ebitusoomooza, ebizibu byetusanga era byetuyitamu bireme okutumalamu amaanyi, naye amaaso tugasimbe ku Kristo Kabaka wa bakabaka. Ssaabasajja Kabaka, emyaka gyo 7 egy'ekitiibwa, obukulembeze bwo, ebintu by'okoze, ebigambo, oluusi n'okusirika kwo, okuluŋŋamya kwo gwe wamma ffe abantu bo, bituwe essuubi n'obutawuuka tutuukenga ku buwanguzi. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, kitaffe Ssaabasumba ayagala okukwasa ekifaananyi kya lotikka eno. Ayi Ssaabasajja, tukutonedde ekifaananyi kya lotikka eno ewezezza emyaka 10 bukyanga etukuzibwa. Nga wano weetudde nga kitaffe Ssaabasumba bwe yakutegeezezza, waatuweebwa jjajjaawo Kabaka Mwanga mu 1809. Obwakabaka bwo busimbidde ddala mu Katonda, kubanga ddala Omukama ali mu kifo kino ekiyungiddwa ddala ku ggwe okuviira ddala mu bajjajjaabo. Ssaabasumba nga mazwe okuwaayo ebirabo ebyo, tujja kuyimirira tuyimbe oluyimba lwa Kereziya. Laudate Dominum omniscientes, laudateum omnes popris. Saba mu kiseera kino tukube engalo nga twaniriza Katikkiro genda tutuusaako obubaka.
Kitaffe Ssaabasumba, abanjuzi ababiri Monsignor Lawrence Semusu n'Oweekitiibwa Noah Kiyimba, abagenyi bonna babanjudde. Mbalamusiza era mbassaamu nnyo ekitiibwa mwenna. Engalo muzikube zinoge. Mbalamusiza nnyo mwenna era mbeebaza okujja ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'abantu ba Buganda bonna, njozaayo z'Omuteregga Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka waffe, olw'okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa olunaku lwa leero. Okuzaalibwa kw'Omulangira Mutebi kwatuukira mu biseera bya kazigizigi nga Ssekabaka Edward Muteesa II ali mu buwaŋŋanguse. Namasole Sarah Nalule Kabejja bwe yagenda okulaba ku Ssekabaka Muteesa yali mu Bufalansa, Ssekabaka yali yeetegudde obutiti bw'e Bungereza, n'agendako mu maserengeta ga Bufalansa mu Julayi 1954. Kabejja n'agenda okumulabako. Ekibala ky'obugenyi obwo ekikulu lyali ttu lya Mugema. Era Kabaka Muteesa n'agamba abaamuli ku lusegere nti Kabejja bw'alizaala omwana omulenzi, era Abaganda ne bakkaanya n'ekirowoozo kye, omwana oyo alibeera kabaka waabwe. Ebigambo bya Ssekabaka Muteesa byali bya bulanzi, kubanga Omulangira yazaalibwa nga 13 Apuli 1955 mu ddwaliro e Mulago. Emyaka 7 egiweze leero ye Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Mwenda Mutebi II. Obuganda buyise mu bisoomoozo bingi, naye tewali kyenkana ekyokuyiwa omusaayi n'obusambattuko bwa 1966 obwavaako n'okuwera Obwakabaka. Buganda bukyebaawo ng'Obwakabaka yakayita mu biwenda 3 ebyakayuuguumo nga Namulondo teriiko kabaka agituddeko. Akayuuguumo akaasooka kaaliwo nga Chwannabakka abuze, era kiteeberezebwa nti waayita emyaka nga 20 Obuganda bulyoka butuuza muzzukulu we Kimera eyava e Bunyoro ng'azaalibwa Omulangira Kalemeera omwana wa Ssekabaka Chwa ow'olubereberye.
akayuguuma ak'okubiri kaaliwo mu myanga abeeru okuva mu Bulaaya naye okusingira ddala Abangereza bwe baalemesa Mwanga owokubiri okutereera ku Namulondo n'etuuka n'okutulibwako baganda be babiri Ssekabaka Kiweewa ne Ssekabaka Kalema nga nnyiniyo Mwanga waali. Gye byaggweera ng'Abangereza batuuzizza omwana wa Mwanga Daudi Chwa ku Namulondo mu 1897 nga kitaawe mulamu. Akayuguuma ak'okusatu keeko ke nakoonyeekedda akaali ku 1966 akaavaako n'okuwera Obwakabaka mu mateeka si mu mitima gyaffe. Obwakabaka butulimu musaayi bweppo otunyuunyeemu omusaayi naye amateeka gagamba tebuliiwo. Bakabaka ba Buganda basatu batenderezebwa mu byafaayo byaffe olw'okuzza eŋŋoma n'okutebenkeza Namulondo. Asooka ye Kimera. Owokubiri ye Daudi Chwa. N'owookusatu ye Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Gwe tuzze okwebalizibwa Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eky'emyaka 7. Naye Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri mu byafaayo mwali olw'obutatya Abangereza ku myaka 29 n'abagamba temujja kulya nsi yange 1953. Abaazaalibwa mu myaka gy'enkaaga weebali weetuli egy'ensanvu n'egy'ekinaana Obwakabaka twabuuliranga mu byafaayo naye omulembe omutebi gubutulaze era tubwenyumiririzaamu nnyo. Obwakabaka gwe mubumbirano ogw'obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'ebyo bye tukkiririzaamu ng'Abaganda oba kale ng'abantu ba Buganda. Kabaka ke kabonero era ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiririzaamu. Awo nno emyaka 7 tetubala mibale wabula tugirabamu okukakata kw'empagi eziwaniridde Obuganda. Bwe twali tuteekateeka okujaguza amazaalibwa ga Kalema Kansinjo ag'emyaka 7 twateesa tugatambulize ku miramu emikulu 4. Ogusooka gwe guno gwe tuliko ogw'olwaleero ogw'okwebaza Katonda afuga eggulu n'ensi okubikka akasubi ku mutanda waffe okuva ku buzaale bwe, okusoma kwe, okuvubuka kwe, mu buwaŋŋanguse, mu lutabaalo lw'okuzaawo Obwakabaka, mu kuwayira kwe. Okuwayira mukutegedde? N'Abagereka temumulaba. N'okulaakulanya Obuganda ate n'okutuwa essanyu n'essuubi. Katonda Kabaka waffe amukoledde ebinene, tumwebaza nnyo. Omulamu ogwokubiri gubadde ku byabulamu. Okuva mu 2014 tukuza amazaalibwa ga nnyinimu nga galiko ensonga y'ebyobulamu bye tulondoola. Era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza byabulamu, obulamu obwa Kabaka ne n'obulamu bwaffe ffenna okuba abantu abalamu. Okwo twagasseeko n'amalwaliro agabbuddwa mu Kabaka Muteesa owokubiri olw'okujjukira okulafuubana kwe ku byobulamu mu Buganda ne mu Uganda yonna.
n'alinnya Saara Kagere tuli naye wano, Kabaka gwe yatuwa okutuusa obubaka bwe mu kutongoza eddwaliro eriri mu Ggombolola mu Myuka Busimbi Emityana mu Ssingo. Tetumanyi bulungi bannabyafaayo bye baliwandika ku bulamu bwa Kabaka Mutebi II mu bujjuvu bwabyo, naye ndowooza ebyobulamu biribeera ku mwanjo. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku byanjigiriza. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise, n'ategeeza abantu be nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Ng'oggyeko okugunjula omwana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu, ekyetaaga ekiddako kwe kumuwa ebyenjigiriza n'okumubangula. Mu mulembe guno Omutebi, ebyenjigiriza bigeraganyizibwa ku mmere omuzadde gy'awa abaana be. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga senior, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Kangaawo ono nga ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Bulemeezi, yazimba ekizimbe eggaggadde n'asaba kibbulwemu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, era nagenda embuga n'entegeeza Sseggwanga nti olw'omulamwa gw'ebyenjigiriza Kabaka gwabaddeko ebbanga lyonna, kisaana ekizimbe ekyo kimubbulwemu amannya ge, era Kabaka naye n'asiima bw'atyo. Ku olwo Kabaka yatuwa Nnaalinnya Victoria Nkinzi okututuusaako obubaka bwe. Omulamu ogwokuna gubadde ku bya bulimi. Kabaka Mutebi bwe yali akamala emyaka 16 ku Namulondo, yatongoza omwaka ogw'okukola mu budde obwo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yali Katikkiro mu ssaza ly'e Busujju, era ye kennyini Kabaka n'alabibwa ng'awese omugongo ng'abyala lumonde. Oba mukawulidde ako? Kabaka yennyini yakwata mu ttaka n'abyala lumonde. Ako kaali kabonero akakubiriza abantu ba Buganda okukomya okunyooma omulimu gw'okulima, era ng'ali e Busujju yakubiriza abantu be okuba n'emmere emala. Mu 2016 Ssemunywa yambuuza enteekateeka nze ne bannange be babanjulidde bwe tuli mu gavumenti ye gye tulina okulwanyisa obwavu, okusinziira ku bwavu bwe namutegeezanga nga bwe nabanga mbulabye mu Buganda nga tuli mu nkola ey'ettoffaali, kuba yonna twatuukayo. Ekiteeso kyayisibwa mu kabineti ya Kabaka mu kwanukula ekibuuzo kya nnyinimu ku bwavu, era kyali kyakkomyawo mumwanyi, era nagenda mu lubiri n'enkimwanjulira era n'akisiima. Bwetyo twatandika kaweefube wamwanyi terimba afuuse ensonga, oba ebitongole babijjawo oba tebabijjaawo, emmwanyi efuuse ensonga. Kabaka kye yatugamba mu 2009 eky'okukomya okunyooma obulimi, tukirabyeko ng'abantu bazzizaawo ensuku, emmwanyi, ebirime ebirala nga n'abalunda beeyongedde. Mu kukwasa ab'amasaza kalakita kabadde kabonero Kabaka kayagala abantu be bafune nti tusobola okwekulaakulanyiza mu bulimi ate n'okweyambisa tekinologiya okwongera obungi n'omutindo gw'ebirimibwa. Emmwanyi n'obulimi bikyusiza obulamu bw'abantu, era ababyettanire nga omulabirizi Katumba Tamale eyakawummula babiwaako obujulizi. Emiramu egy'ena gye twasoosowaza, naye nga twandisobodde okuleeta n'emirala mingi ne tugijjayo mu kujakuza emyaka 7.
naye ndowooza ebintu ebirala Kabaka byatuusizaako waweereza gino emyaka kakasa mwenna mubiraba era twebaza Katonda amusobozesezza okukola ebyo bye yakakola. Emyaka 7 gya kitiibwa. Omuntu waweereza emyaka egyo alabibwa nga atuukiridde mu bumanyirivu n'okutegeera embeera eziba zimwetoolodde. Ku myaka egyo kizibu omuntu okuba nga ajja kusanga ebintu ebimukanga byaba talabangako oba byatawulirangako. Naye ne bwe bijja nga bipya, omuntu ku myaka egyo olw'obumanyirivu bw'aba nabwo aba asobola okubivuunuka ate era mu ngeri ey'ekitiibwa. Mu myaka 7 Kabaka abamuweereza babadde bangi mu bitongole ebyenjawulo. Mu abo abaddemu n'abamuweereza obulungi n'obwesigwa. Naye oba oli awo n'ababaddeko akabuuza nabo babaddeyo. Abakulembeze ab'emitendera mingi nabo abalabi, ab'eddiini abalabi, ab'ebyobufuzi abalabi, ab'ensikirano abalabi, ab'obuwangwa abalabi, abakulu b'amakampuni abalabi, n'abalala mu biti ebyenjawulo bonna abalabi. Naffe bakatikkiro ku mulembe gwe yakabana 5 balamba. Owekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, Owekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere, Owekitiibwa Daniel Muliika, Owekitiibwa Emmanuel Sendawula yakuuma entebe ya Katikkiro omwaka mulamba n'okusoba. Owekitiibwa John Baptist Walusimbi ate nange kati akuuma Ddamula. Mufumbya Ganda waweereza emyaka 7 awo naffe bakatikkiro atulabye. Awo nno Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu, ate nga byakola birabibwa buli wozza amaaso. Kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Mu Bayibuli Yeremiya ne Daniel abalanzi obusukkulumu n'ekitiibwa ky'emyaka 7 bakijjayo bulungi. Semanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda ne abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna, naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza byazaayitamu. Essaala zammwe zimuyambye okubitebuka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Bukajumbe antumye okwebaza abasawo abaakuno n'ebweru abakoze awatali kussa mukono okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko. Enjawulo weeri era lisodde ne tumwebaza, naye obujjanjabi obwetaagisa bukyagenda mu maaso. On my own behalf and on behalf of my family and on behalf of the Kabaka's government and of the people of Buganda, I extend our felicitations to our King, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, upon attaining the glorious 70 years today. Kabaka Mutebi II stands out in the history of the Kingdom of Buganda, just like 2 of his predecessors, Kabaka Chimera and Kabaka Daudi Chwa II, for restoring the monarchy or for stabilizing the royal dynasty. We prioritized 4 themes as we marked the royal birthday. Giving thanks to God, the reason we are here, was the first theme. Thanking God for the king's life and for the protection he has accorded him these last 70 years.
The Kabaka's birthdays, this is the second theme, since 2014, are celebrated as we highlight healthy issues that require our attention. The Kabaka's birthday itself is always organized to fight a common health problem. Kabaka Mutesa Health Center 4 at Mityana was commissioned by Nali Nyakagere in line with that theme. The third theme was about provision of and development of education facilities, which has been on the priority list of Kabaka Mutebi's reign. Indeed, the Kabaka Education Fund and the education institutions that have been set up in different parts of the kingdom speak volumes about the Kabaka's stance on education. A school block at St. Peter's Senior Secondary School, Bombo Kalule, which was named after Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, was commissioned by Nalinya Victoria Nkinzi. The fourth theme is about agriculture, and we all know that agriculture is the mainstay of the vast majority of the homesteads in Buganda. The Kabaka has severally called upon us to ensure that every household has sufficient food, and the Mwanterimba campaign was started to repopularize coffee growing to fight poverty. Handing over tractors was to reiterate the central role of agriculture in people's lives and to symbolize the need to transition to semi-mechanized and fully mechanized farming methods. 70 is a glorious age. By the time one attains 70 years of age, one has acquired tons of experience. One has interfaced with lots and lots of categories of people. One has accumulated vast wealth of knowledge. Books in the Bible talk about 70 as a glorious age. His Majesty the Kabaka directed me to thank all of you for your constant prayers that have seen him through challenging times. He further directed me to appreciate his medical teams here and abroad for their constant care and attention. Our vision is to reposition the kingdom at the helm of social and economic well-being, with all people fully enjoying their freedoms and rights. That vision is attainable if we appreciate our cultural heritage, if we strive to attain a federal system of government, if we protect our lands and kingdom boundaries, if we work hard, and when we remain united. Nebaza olukiiko oluteesiteesi olukulidde Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ng'amyukibwa Oweekitiibwa Kkootira Nakate. Ab'akakiiko k'Oweekitiibwa Nsibirwa muyimirireko, bano babakubireko mu ngalo. Abasajja n'abakazi abo bakoze emisana n'ekiro okulaba ng'emiramwa gy'amazaalibwa gyenkoonyeeko aga Lukoma Nanta wetu agivaayo bulungi. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza Oweekitiibwa Twaha Kaawaase omumyuka asooka wa Katikkiro ng'amyukibwa Oweekitiibwa Robert Sserwanga olw'okuteekateeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'e12. Ab'olukiiko lw'ekitiibwa Kaawaase muyimirireko abantu babakubireko mu ngalo. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gye gisinga obunene ku ssemazinga wa Afrika. Era bwe muba mubadde temukimanyi, gwe mukolo ogwesigamye ku buwangwa n'ennono z'abantu nga musasulire ogusinga okwetabwamu abantu abangi ndoza mu nsi yonna. Kubanga abantu emitwalo 12 buli omu agula akasaati ke akajoozi. Oluusi bakuŋŋaana nga baaniriza bakabaka baani abantu eb'ebitiibwa naye nga si bisasulire. Babalayiza ba president mubalaba abantu baba bangi naye nga si bisasulire. Naye abantu okwesasulira gwe gusinga mwandyekubidde nnyo mu ngalo. Ate mu nsi yonna emisinde gino egya Kabaka giri mu kifo kyakuna, abamu bagamba kyakusatu. Tukyanoonya ebibalo.
nebaza Ssaabasumba muzzukulu wa Ndugwa Paulo Ssemwogerere n'abakulu bonna ku lusozi Lubaga olw'okuteekateeka mmisa eno ey'ekitiibwa. Tusiimye obubaka bwonna obutuweereddwa, tusiimye nnyo amakulu ga Ssaabasajja Kabaka, tugenda kugatuusaayo. Tusiimye n'obubaka bwonna obutuweereddwa abakulembeze b'eddiini. Ssaabasumba Yerena Muzeeyi ali wano, yatuwadde obubaka okuva e Namuŋŋoona n'abakulu bano. Bishop Banja yeddira Mbogo, buli lwandaba muwe enkoko. Ate yawasa wa mutima, asooka okusaba munne enkoko y'atoola. Obubaka twabusiimye nnyo. Nga tutambuza, waliwo n'obubaka obulala bwe tufunye obuvudde mu batali bakulembeze ba ddiini bungi n'amakula. General Salim Sala aweereza obubaka, abutisse munnaffe omubulizi w'enjiri Herbert Ndiwalana. Yimirirako General mutwebaliza olw'obubaka obwo. Naye ate mwe abali wano bubaka bwennyini buli omu ku mmwe awadde obubaka, mwekubireko mu ngalo. Obubaka kiri mutu agenda kubunkwasa, nja butuusa embuga amakula ga Beene. Mutwebalize General, webale nnyo. Nga tutandika okutambuza emyaka 71 egy'empologoma, tusaana twefumitirize nnyo Buganda gyevudde. Atamanyi gyavudde tamanyi waali. Tusaana twefumitirize wawe tuli, wawe tutuuse, nawa gye tugenda. Okwolesebwa kwe tulina kwakuzza Buganda ku ntikko, nga tunyweza, nga tukuuma, era nga tutaasa Namulondo, nga tulafuubana okufuna enfuga ey'okugabana obuyinza eya federo, nga tukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, nga tukola obutaweera era nga tukuuma obumu. Nga Munsinya Ssemusu nga bwe yatutegeezezza, Ssaabasajja Kabaka agenda kutugabula keeki y'amazaalibwa. Era maama Nnabagereka yagenda okugisoosootola agitugabule ku lw'omufumbo. Ssaabasajja Kabaka yasiimye nnyo Ssaabasumba olw'enteekateeka zino n'abasosodooti, era atumye Omulangira David Namugala. Sebo Omulangira jangu ne tulya Ssaabasajja Kabaka. Atumye Omulangira David Namugala, amutumye n'amuwettu. Omulangira Namugala alituuse ku Ssaabasumba Ssemwogerere, nga ettu eryo lirimu oluggi lwa wankaaki olw'enju y'abasosodooti ezimbibwa ku lusozi wano mu budde buno. Ssaabasumba oluggi lujja kukumenya, lukwase bwana mukulu. Lujja kukumenya. Omulangira Namugala mukubireko mu ngalo atuukiriza. Omulangira Namugala mukulu wa Ssaabasajja Kabaka. Abadde tubategedde. Banja abali wano muyinza okuba nga temumanyi kino Kabaka kyakoze. Naye jjajjaawe Daudi Chwa, ettaala eno gye mulaba ku olutaali,
yagitonera lutikka eno. Ndowooza emyaka 10 emabega. Ate Ssekabaka Muteesa owookubiri yatonera Ssabepisikoopi Kiwanuka essaawa ze bayita ez'omutima. Mumanye essaawa ey'omutima? Bannaye neddira mutima. Waliyo essaawa ey'omutima. Ndowooza mu nnyumba ya Ssaabasumba ekyalimu. Ssekabaka Edward Muteesa yagitonera Ssabepisikoopi Joseph Kiwanuka. Akati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'ajja kuza emyaka 7 atonye olujjo lwa Wankaaki ku nnyumba y'abakulu. Tubeebaza nnyo mwenna abazze mu kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Tubasaba mwongere okumusabira, munyweze obumu. Ssaabasumba ebisoomoozo bye yakoonyeeko abantu mwe baayogerera ebintu ebiyitiridde. Katonda yatuyamba na Katonda yennyini n'abasirisa. Kati Katonda oyo tumusabe basirikire ddala. Bene atufuge awangaale tutuke n'okumuwalulira ku kaliba. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Tuyimba emirundi giri 2 tuyimba ekitiibwa kya Buganda ne tukimalayo. Ku mazaalibwa ga Kabaka ne mukugula mirundi 3. Ku mazaalibwa ga Kabaka, mu kujjukira amatikkira ne mu kuggulawo olukiiko. Kaakati kambasabe musituke. Bagenda kuyimba ekitiibwa kya Buganda ebitundu byonna 5 okubimalayo. Twetoloolensi yonna, twesimye nnyo owa Buganda yaffe, ekitiibwa kya naffe tukikuumenga. Ennyo abatusooka ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe, naffe Keep
Katikkiro tumwongere engalo ez'omwanguka. Abooluganda tugira tutuulako. Katikkiro bangi abakwewuunya naye nange nkwewuunya. Ebigambo byogera bya magezi, teweddiŋŋana, totabula nnimi, oba okikola otya? Kitaffe Ssaabasumba twamwebazizza, banange munnyambe twebaze ekwaya. Munnyambe twebaze media houses nabadde njagala okuzimenya ne baŋŋamba tojja kumalako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Media houses zikulembeddwa aba Buganda, Oweekitiibwa Israel Kazibwe, ate ku lwa Kampala Archdiocese Father Joseph Mukiibi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale kyekyo mwebale nnyo bannange okugoberera nebaza nyongera okwebaza bannaffe aba UBC olw'enswagiro eno gye tweyambisizza olwaleero. Awangali Ssaabasajja Kabaka wa Uganda egy'ekitiibwa. Njagala okutuusa obubaka bwa Ssaabasumba buno. Ssaabatusumba ategeeza bano wammanga nti wajja kubeerayo cocktail mu maka ge.